Oluvannyuma lwa gavumenti okugabira ebibiina ensimbi ez'okwekulaakulanya ng'eyita mu nkola y'emyoga, bangi basalawo okutandika emirimu emitonotono. Newankubadde bano batandika okukola ebintu eby'enjawulo, ebintu bye bakola basinga kubitunda mu bantu ababeetoolodde. Bagamba bandibadde banoonya n'akatale awalala, naye ebintu byabwe tebinnakakasibwa kitongole ki UNBS. Kubanga ffe bwe tukola products zaffe tuziguza bano abantu aba bulijjo. Tetuzitwala mu supermarket nti oba zisomoke Masaka. Badde twalemererwa ebimu nga tulemererwa kuwandiisa bizinesi zaffe nga sente tuzirina. Tetumanyi ntandika naki, byenkola babyetaaga wa, babyetaaga biri bitya, baani abavunaanyizibwa okubanga omutindo gwe baagala gwegwo. Kati ekitongole ki Microfinance Support Center kitandise enteekateeka ez'okuyambako bannamyuga ku ngeri ebintu byabwe gye biyinza okukakasibwa ekitongole ky'omutindo ki Uganda National Bureau of Standards. Bano batandikidde mu bbendobendo ly'e Masaka. Essira liteekeddwa ku ngeri y'okuwandiisa mu bizinesi zaabwe kw'ossa n'ebikwatagana n'eby'emisolo. Say you're a small enterprise and you are maybe importing raw materials, you're not going to do that without a TIN. If you're going to the bank to get a small loan to start your business, you cannot do that without a TIN number. Kikulu nnyo okuwandiisa business. Otagiwandiisa omulala yenna asobola okukola ki ogitwala. So tukuume erinnya lyaffe erya business obutakozesebwa na muntu mulala yenna. Nga Microfinance Support Center tugezaako okulaba nti process eno tukwasaganya collaboratively okukolera wamu n'ebitongole ebyo byenjogeddeko okulaba nti SACCOs zaffe z'emyoga zifuna certification from government. Agamba essira balitadde ku ngeri y'okulaakulanyamu SACCOs z'emyoga. Tugenze tulaba SACCOs zaffe zikula kati twagala zikule zituuke ku ddaala ery'okubeera independent nga tezikyetaaga okufuna grants okuva mu government. Amyuka RCC w'ekibuga Masaka Ahmed Kateregga atubulidde ng'entalo z'ebyobufuzi mu kibuga Masaka bwe zingamiza projekiti za gavumenti ez'okwekulaakulanya. Kati obudde bwe bandimaze naffe nga tussa mu nkola manifesto ya President Museveni, manifesto y'NRM okutuuka mu 2026 ate babimala bali eri ewaabwe balumagana bayombagana mu Nuupu. Obudde bw'ebyenkulaakulana ne buba butono. Newankubadde guli gutyo Kateregga agamba nti enteekateeka y'emyoga eyambye nnyo mu kulwanyisa ebbula ly'emirimu mu bantu b'e Masaka. Abavubuka bangi balina bye bakola abataagaya bintu bino eby'emyoga era abatabiraba nga bya bufuzi bafuniddemu ddala. Okusinziira ku Microfinance Support Center, enteekateeka eno yakubunyisibwa okwetooloola SACCOs z'emyoga ng'abayambako ku ngeri y'okulaakulanyamu bizinesi zaabwe naddala ng'ebintu byabwe bikakasibwa ekitongole ky'omutindo mu ggwanga UNBS.